Yes, for additive yujimbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribing ato njigede kade kitaro waliwo waboda tidwa mu bukambwe mbina masa Dr. Cephico yediza mukazi w'abandi mbina masa oluwonya amaguru ne yediza mukazi w'abandi mbina masa ngenda kwambe kutusako bagita for additive yuji mwasibye mutya muri mutya mbatumudeka bali Syria kata Saudi Arabia bahori nasinza mugwange ya Oman bagamba ati muri bamanyo panga mugifure nga bagamba ati entisa butikida batuze ku kyalo taba ekisangibwa mu muluka gw'enzunga mu mitiyana muluka gw'enzunga mitiyana municipali y'emitiyana abatuze bwe bagudde ku mulambo gwa munnaabwe ngattidwa mu bukambwe abazigwe ne bakudda ne boda yebogere Franka omutuze w'Ebulera yasangiddwa ng'akubiddwa bubi nnyo ng'omulambo gwe kusangiddwako ebisago ebyamanyi ku mutwe era kigambibwa nti baamusse bakozesa miggo kumukuba ne bamumiza omusu abakulembeze mu kintu kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Tabanzunga kubaita Semakula David bewakode obubbi obukudde ejjembe mu kitundu kyabwe obutuuse n'okutemuza abantu obutemu baganda kubanga budamu bitundu y'emitiyana mwaka gwa 2017-2018 obutemu bwali bw'amaanyi bisesinga nga kiba kizibu ku mawulire obutaba kugoba semitiyana bigenda biddamu mpola byagala kubanga biddamu kubanga bituukawo poliisi etegeka negamba nti genda kubanga ebaako kyekola preventinga ensonga enembe kubanga kola ki eddawo kubanga kyali kisusse emyaka egyo 2018-2017 wabodaboda batu byakoze ki bato buyatiddwa bagita for additive subscribe bato nyigene kale abatuze bali mukuti abati abagamba binzo okudamu butembuinzo okudamu ngo obwali butakoma buli lunaku nga wabayo gwe batakuba kulumba kutemula kugamba ne bakibba baana nga ko batadde byonna byakola ki byabiranga mitiyana mwaka gwa 2018-2017 poliisi yateekesa negamba ati kinakubaka ngejje kola ki preventingamu ensonga n'okubanga ekwata abo abasse musajja mukulu ono muvuzi wa boda gwe basse bye bitambatambula kade kano ku social media bagita for additive subscribe atonyegene kade mbagamba nti muri bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga musajja mukulu bogere Franka bwate buyatiddwa yabadde muvuzi wa boda bitundu by'emitiyana municipal y'emitiyana katundu bakayita nzunga bitundu by'emitiyana eyo ngavudde nga zikasalize no bagamba ati buli alina mukazi wo wenyuzi Cephico buli alina omukazi wenyuzi Cephico alabika tagenda kutulekera mirembe Dr. Cephico yeddiza mukyala w'abandi gwe bayita douche omuwala ono bamuyita douche omuwala ono kyajja kole emikolo nga bw'olengirabo ebifaananyi ebyo byali bya mukolo era nga abadde yafumbirwa omusajja gwe bayita Nsoboga mwaka guno mwezi ogwa Julaayi mwezi ogw'omusanvu abadde yakola ki yafuna omusajja era ng'omusajja atubambi yakola ki nga yamuteekako n'akaweta douche yavuddeyo n'akola ki n'anoba n'agenda wa Dr. Cephico kati abasinga bagamba Dr. Cephico agenda kuwaaki omwana muwala ono abasinga beebuuza kati douche mukazi wattu ovuddewo omusajja alina obuvunaanyizibwa ogenze wono feeriya douche yavuddeyo n'akola ki n'agenda wa Dr. Cephico wabula musajja mukulu Nsoboga agamba nti ajjafu okulaba nga douche asasula ebintu bye yamuteekamu nga bakola omukolo ate Dr. Cephico ajja kola ki ajja kumubonereza oba se ajja kumusibisa kubanga yasigudde mukazi we ebintu bitabuse ensonga za mukazi Dr. Cephico oluwonya amagulu n'akola ki neyeza mukazi w'abandi sebo akawala bakayita douche n'abasinga beebuuza kati douche omusajja gwe yabadde yagenda naye Nsubuga nga yabadde musajja mukulu ne douche siye gusigonzo gamba nti muto yagenda ogende wa Nsubuga ng'ajja kukola ki ajja kukumira Nsubuga ng'era amanyi emyaka gye bakuba ekizibu ekiriwo katono ate kakampi akati asinga bayinza okugamba nti kakyali kato kadduuki bakayita douche oli erinnya bannange erinnya lennyini likonfuse nga litabula naye nga Dr. Cephico yagamba nti munnange tasigulangako douche era Nsubuga wabagamba nti yasigula douche aba alimbyemu tasigulanga mukazi we yagamba ati omukazi yeyagalidde ng'akooye Nsubuga musajja atu Nsubuga
omukazi yamufuna mu July bakulira emikolo n'amuteekako empeta n'omwaka teguweze n'omwaka teguweze kuba kati bw'obalabalamu July, August, September, October, November, tuli myaka ena emyaka ena gy'amaze mu Bufumbo. Ebintu by'omusajja akola kyebiteeka mu mukolo yateekamu ensimbi ze. Nsubuga agamba douche tojja genda bw'otyo ng'ensimbi zange twazinoonera mu mukolo ate n'okola ki n'onjiwayo kubanga ku blackmailing ani gwo blackmailing ng'alaba. Nsubuga agamba mwana gwe nja kubasiba ne Dr. Cephico nja kubasiba oba si ekyo sasula ebintu byange ekitali ekyo omanyi ennaku zino abantu baatabuse ebisa ebisinga abaana abakazikazi abagenda mu Bufumbo ne bamala ne bakola kino banobayo mu nnaku mbale banga ettono abasinga balona ebintu byabwe kati Nsubuga agamba ayagala bintu bye wadde wakayitawo emyezi ena ng'akoze ki ng'atutte edduushi ng'amufudde mukazi we kati ssaawa zino douche yakoze ki yeemamaza n'akola ki n'anuba n'agenda wa Dr. Cephico. Kati Nsubuga agamba nti douche njagala ebintu byange tesa ne family yammwe munzirize ebintu byange mbyagala oba sekyo oba mucooperating na Dr. Cephico ne mukwatagana ne Dr. Cephico ne mumpa ebintu byange nze sibifaako ne Dr. Cephico naye nja kumusibisa lwaki yasigudde mukazi wange kubanga ye Nsubuga agamba nti Dr. Cephico alabika yasigudde mukazi we kubanga aludde nga mukubira ku lwiro obusimu olw'ensonga nti Nsubuga yagenda okufuna douche nga ne Cephico yali amwagala kati Nsubuga n'akola ki n'amumutwalako Dr. Cephico. Ebisa ebisinga abakazi abasinga tebasalawo kyebaagala ebisezinga tebasalawo kyebaagala kubanga ye douche yali alaga nti ayagala ani ayagala Nsubuga ng'alaga nti Dr. Cephico tamwagala kubanga bombi abasajja bali bakola ki bombi abasajja baali bamwagala nti yasalawo nti munnaye njagala nti yakyuzinga kikyakola ki kikyayagala kati aba yakakanye. Nsubuga yagamba nti yamukozesezza loosi newankubadde ebbanga libadde liiseewo bukyanga emikolo gigwa agamba nti yamukozesezza loosi ebintu bye tebiweddeeyo era abyagala bye yateekamu byonna omusimbi gwe yateekamu mu mikolo okubeerawo. Nsubuga agamba nzaagala ensimbi zange. Nsubuga atabuse agamba mumpe zange oba si ekyo Dr. Cephico ngenda kukusibya n'ebisumuzo mbisuule mu nnyanja ono douche naye nja kumusibisa family we nawe tempadde ebintu byange ojja otya ewange nakuteekamu ebintu bati tiwasalawo n'oŋŋamba nti tonjagala nakyo ne kiggwa. Nsubuga agamba ayagala bibye kati awo Dr. Cephico simanyi nga ye Dr. Cephico agamba yitannasigulako douche kumuwaliza kukola ki genda buwe douche yakoze ki yagali yagenze okulaba nga wuuyo ayaze n'ebintu nga ajja konkomola kugamba ng'ajja ne keesi z'engoye mpaka wuwe yagamba tannakola ki tannamusigulako. Ndowooza olengera omuwala ebifaananyi byali bya mukolo ebifaananyi ebyolengera byali bya mukolo gwaliwo mu July Nsubuga yakola ki we yamuwasiza ono omukyalo oyo oba muwala oba mukyala kugamba simanyi alinga omuto alinga omukulu kugamba akonfusinga. Mwebali nnyo kubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigana ekkadi ne bagita Fadi TV ojimba ne updates ezina value batumeddeko abali Syria ne Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Bahrain kusana mu ggwanga erya America.